Program Fayiro Kumeeza gyolaba Fayiro gye tugoberedde y'omwana Juma Muyita bamutira ku myaka 6 gyokka bamutise mwaka guno era Fayiro ekyatambula omutawaana oguliwo tyabeenyigira mu kkobaane lino ery'okutta omwana abamu bakyalya butaala katongera okugoberera Nangobi ne Muyita baali bakazaala abaana 3 era omulenzi eyattibwa ye yali omwana waabwe omukulu. Okutegeera nti omwana attiddwa baawulira ku leediyo amawulire g'omwana gwe basazeeko omutwe. Abaaguzuula baasooka kulaba mbwa ng'etadde akagere k'omwana mu kamwa ng'edduka eva mu bikajjo. Olwo kwe kutandika okugoberera wa embwa gye yali eva era amaaso gaggukira ku mulambo gw'omwana ogutaliiko mutwe nga gutandise n'okuvunda. Akawale aka maroon omwana mwe yabulira ke kaaba kakasa nti ye Muyita ddala gwe batta. Waite nako ba 3 atulya radio kulanga omwana waliwo omwana bamusanze mu bikajjo embwa zaade ziyiga ezimugwako akyulita atugaa nti si yoyo kati awo ne tukwata entambula ate tudduka eri gye bagambye okutuuka ng'omwana era yoyo mukapale ke akamyufu era bwe bagamba akamyufu mwamwena agamba namwambaza akamyufu natugaa nti ayoyo. Maiti twagizuula kubanga ndo gye bagisuula mu bikajjo kale abaaliyo mu kusooka bagamba nti bayizi be baali bayita n'embwa kirabika ne ziwulira ekiwunya kuba omwana mu kumutta bamala ne batakulawoko katono ng'onooziika omuntu ne bamusuula mu kannya katono ne babikkako ettako kitegeera ng'era oba muntu ng'oyitawo buyisi nakino ekiwunya nga tekikukubye nnyo tosobola kumanya nti waliwo omuntu wabula mbwa ze zaazuula era ne balanga ku leediyo ne tuwulira waliwo awo jjajja wange yawulira ku leediyo najja naŋŋamba mpulidde balanga omwana nti baamuttira eyo naye ate akapale ke balanga owaffe ke yabuliramu tugende tulabe era twagenda otuuka ku mwana nga yeeye kapale kaali kamyufu ne tishaati ya bbulu era tishaati ya bbulu baagimugjamu kuba yali ne kandapaati munda. Tishaati ya bbulu baagimugjamu ne bagisuula nga wano maiti ng'eri wali eri we bajjulira nga akatishaati nga kali wano nga maiti eri wali eri wabula akapale baakamulekamu wabula baakasalako obusazi wano bwe bati mu maaso ne basalawo private parts ne babimulekamu. Baatandika okukunya taata w'omwana era oluvannyuma nakkiriza nti waliwo eyali amuwadde eddiiru ey'okusaddaako omwana ono omutwe bagutwalira Abawarabu abazimba ebizimbe nti era ne bamusuubiza okumuwa obukadde bw'ensimbi za Uganda 1000. Kati omuwala bwe yajja era omwami mwennyini n'akuba essimu n'agamba nti jangu poliisi eyagala mbu akole statement ekiwulire nti ate wali tabu tati ajje nga tebannaba atambula butaala nenkola ki nemugamba nti enkya tujja kujja ne muwala wange tofaayo mugamba ajje tewali tabu jangu netugenda okutuuka tetwamusangawo awaka ng'alina gye yasuze mukazi we n'amukubira essimu nti oliwa sira yagamba mu kitoolo tizi mu kitoolo ne tumulinda twatuli awo ng'atuuka ajja namubuuza munnange nagenda ne bannange
bannange muneno wange ne erosi wo ku kyalo najja nabo ne tugenda ne mulirwana wange ne tumubuuza munange omwana yatandise atya okubula kyate omwana namugulidde kabalagala manya sumbusa namuteekera mu konteina nemulekaawo atambule agende nti wa tyawo okubuuza abaawaawo baga nti yamukutte ku mukono ne bagenda kliniki aye ye takkiriza nti baatuka kliniki netutambula mpola mpola nga tugenda tubuuliriza baga nti omwana yabadde wano era yakomyawo tetwategedde Kayiira omwana gye yagenze era newabaawo omulala yamusanga n'abuuza gwe tosoma ejjuma awo natandika okumukaza munnange leeta omwana kirabika omwana gw'omulina bulijjo totwala mwana oyo ku ssomero leero lwaki wamututte okiwudde ate nga maama we waali nti be era nze sobola kukola ki kubuza mwana nti omwana aliwa musajja yagaana era netugamba nti munaawe oba omwana wamuse tubuulire ekiwuduudu wekiri tugende tukizike nagaana nti sisobola kutta mwana wange kati awo nanyonyola bino natugamba muzeeyi ne chairman mbayise sitaani yankema mwennyini sitaani yankema wajjawo omusajja nanimba simanyi bakali sinyini bakali si bakali musiraamu yanimba nti muwa omwana oyo ajja kumutwala ebweru asomereyo mu bawalabu kale naŋŋamba nti nja kuwa sente biliyoni namba ez'okumutegekera akoleki omuyamba ebimunamuyamba ng'ali eyo agende okudda ng'akoze eki omutegekedde bwe nawulira sente ezo nga nti akantwale omwana netumubuuza ebibuuzo bingi muna lwaki tewagambako mukazi wo oba nze yalina omwana lwaki tewatutegeezaako kyannema okutegeera ekyo mbuje mwennyini bwe yamala okugulira omwana kabala sumbusa yatambula ati n'asanga omwana n'amuleeta ne beepakira naye ku lunaku olwennyini ne batuuka emusita era Iganga district Mayuge district Iganga bwe baatuuka awo bwe baali bategereganya okusisinkana ku by'omwana amuwe sente ya olagende n'omwana kati bwe baatuuka awo ono mbu n'amugamba nti tusooke tweyongereyoko ebyesente wano tebikola ki tetuyinza kwanjuluza bya sente wano mbu ne bagenda ne batambula paka mu bikajjo kati bwe yatuuka mu bikajjo mbu n'alinnya n'amugamba nti tuula awo n'alinnya ku mwana ku lubuto n'amufumita ebisono Program Fayiro Kumeeza gy'okyalaba Fayiro gye tugoberedde ye yajjuma muyita bamuttira ku myaka 6 bamujja Kawempe ne bamuttira e Mayuge kisinga okweraliikiriza kwe kuba nti
taata nga bwe mumuwulidde yakkiriza tiyenyigira mu ttemu eryo, ekyongera okuleeta ekibuuzo ekinene, kwani gw'olina okwesigisa omwana wo. Katuwummulemu katono bwe tudda tuwumbewumbe Fayiro eno.